Ekibadde ku police. Ekibadde ku police Kakono talina ssuubi livaayo. Madubala talina ssuubi kuba buli comment ejja ku police naye naawe ovuma nnyo ne wabanga amwagala newakuga nnyo bannange ayina byewuumudde Bobi Wine ne Babi. Police bagambye ne bwe banaleeta ki ne bwanagamba nti mulema ekimala omukono simanyi guli mu typhoid ne corona akyalimu tebagenda mujja mubasibe banne. IGP awo wano agambye atya omukono gwange agambye omukono ne gunabamu corona nti yakomyewo mu ggwanga tebagenda mwawula n'abasibe banne bayo ku kintu kyakoze. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku mukutu gwennyini kwotudde CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero oyengerako ti Mama Brighton omubwati era nga tutunudde mu bwaguuga nga tusinzira ku kasozi paka papas Makindye kati nga twagala okubawa update ezigenda mu ggwanga. Bobi Wine yali eri akyankalanya. Bobi Wine yaliko amasannyalaze yakwambulula yakuggyako ebyokola yaliko emisuwa gyonna egy'obulamu bw'ensi eno n'obugagga. Kati nga tukyali ku ebyo kati kankuzeeko emakindye we basibidde ba tiktoka abazze nga bavuma abantu nga bamanyi nti content if you are creator you have to create content nga you abusing some people. Not like that. You have to create content to inspire, to entertain people, young generation, old generation, and the others, you know, but not to abuse or to violate community. Yeah, you can. You're so audible, and you're so energetic. Yes. Vibrative. Otherwise, ndino omusajja wano abamuyita Madubala soko kuze ku bantu abakulaba soko babuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange abasiraamu abalokole mbagala nnyo pastor wange Bugembe nkutumiddeko nnyo bapasita mwenna nga mujja muli ow'abantu emyoyo bannaddiini mwenna kale n'abayimbi mwenna bakomediani mwenna ba entertainer ng'oli mu entertainment mwenna. Shera y'olunaku olwaleero njagala okutegeeza bw'atulaba tuli wanne Madubala. Lwaki ndeese Madubala y'omu ku abo ababadde ku poliisi nga Kakono bamusiba tetumanyi omusango gugenda kuggwera oba kiggwerawa naye Kakono gwatamumanyi oba gwalaba omuntu ogwa CRUZ exclusive munange nno ensangi zino abaana abalenzi wamu n'abawala makuto gwa TikTok bezuulidde omuze ogw'obutatya abantu bakulu buli omu ayisaamu abantu amaaso nga bwalaba. Mwana mulenzi oyo yagenze navuula Mama Gravity yavuula Bobi Wine n'ayogera ebigambo besisobola yisa mu kamwa ne mami wange Fiina navuula Mama Fiina Katikkiro ng'abawemula agagambo aganene naye mbadde nsaba nga tetunatandika Hogani kasooka akuweeko katono nnyo ku mulenzi ono ebyavumye Mama Gravity ebyasinze omuleetera obuzibu era buli omu n'ataaginga Gravity n'agamba Gravity baako nekyokola. Bwe tuvaayo Madubala atubuulire ekibadde ku poliisi. Senior Hogan Major Hadija tekayo Gravity ekintu kiwakoze kibi nnyo. Gravity omutujju laba mama we atunulanga nkobe. Gravity efunira ku mama wakaziga akamwerusa negwe mama we atunulanga nkima atunulanga nkobe omulese mu public omulese mu lujjudde mbwe omulese mu kivulu. Kakati Madubala video abantu bagirabye kyekibadde ku poliisi mutuusewo ssaawa mmeka kibadde kitya? Nze sirera genda mu ezo ntalo z'aba tiktoka era tondabangako simanyi ki waliwo n'ekivubuka awo bakiyita Lama nakyo kivuma. Waliwo n'omulala simanyi bamuyita ali awo yeeyita Olax
Olax2 simanyi yali naye avuma ne pressure n'abalala awo Ugandacelebrity yaliwo safe konajja ne bavuma naye that is not content. Do you know why people loves me? Ekibadde ku police ekibadde ku poliisi tutuuseewo nga Kakono agamba nti taliddira kuvuma naye ku nvuma gyavumyemu abantu buli omu komenti gaawa bagamba nedda afande Kakono amukubyemu kumpi afande baboomanyi bamutwala mujeera kati nenkubira Gravity nemugamba naye osirise ku mami nomanyi ku kyamaama ntabuka yono Gravity mukubidde ejjo namukubiddeko ne mubuuza Gravity ebintu obiraba naŋŋamba ono yagenda okubanga yasembe ejjo nayogera naye nze maama wange newoogamba waliwo ekyajja nekiraba ngo ekyo kimaama kyamala ekyo kirama kyennyini kyebajjeeyo era njogedde n'afande nemugamba oyo alina okuddayo muwiki eddako manga nze maama wange I respect my mom gwe tamanyi bamaama abo ekibadde ku police ekibadde ku police Kakono talina ssuubi livaayo Madubala talina ssuubi kuba buli comment ejja ku poliisi naye naawe ovuma nnyo ne wabanga amwagala newakuba nnyo bannange ayina byeyawumudde Bobi Wine ne Babi n'agamba Bobi nze bwempulisipo wange mpulira nzigwawo ka vidiyo ke yawemula Bobi waliwo abajerega ng'ojerega principal naye omwana yagamba ekigambo nja kutunga Bobi tokyogera oyo principal I respect him tokyogera nagira mama fee wayagala okulabako oyo omwana ebigambo byabadde ayogera n'olulimi lwavidiyo buubo tugenda bubawo buvidiyo buwemula nyinza otusasola bubalaga kubanga bamulaba show zino n'abaana bamwe naye genda ku TikTok oteekemu Kakono jaka promoter ojja laba gwe mwennyini ojja kukwata ku matu bwoti abamusibe basooke bamuteekeyo temulaba nti Sefco yali avuma naye onaate mulala mukko temulaba nti Sefco yali avuma ono omwana nze nawanika oyo mwana nerayivuze nzibaddengako naye ng'avaamu ebigambo poliisi bagambye talina lwagenda vayo poliisi bagambye ne bwe banaleeta ki ne bwanagamba nti mulema ekimala omukono simanyi guli mu typhoid ne corona akyalimu tebagenda mujja mubasibe banne IGP awo wano agambye atya mukwano gwange agambye omukono negunabamu corona nti yakomyewo mu ggwanga tebagenda mwawula n'abasibe banne bayo ku kintu kyakoze vidiyo ezo laba tulina bakadde baffe balina amasimu abaana baffe tubeera nabo nga tubawadde amasimu nalabye hafe powers owa BBS n'agamba Gravity yamba buli celebrity yalabye kwaka mbadde ndabaka vidiyo ako ne Kalokasita neyekanga n'agamba manyabo mbadde ne Spice sawa nga 8 nangamba ne Madubala gwenga sikulaba ayina bye yagambye Spice n'amuwemula maswali n'akwata ekivulu kya Sindi ne Siba n'abakola bwati kabidi yako nze nnozuuka kalabirawa kabidi yako nze waliwo omukwano we bamuyita Sheila ali Dubai TikToker yaka stick yaka bakayita batya stitch yaka stitchinga nenkaba neŋŋamba maama n'omwana nga yamanyi yagamba mama Gravity nti Gravity lwaki oleeta mama wo ng'alinga enkima abantu mama ya labbi mungu olaba nti Gravity taano wange simuyinaako Luganda naye bwe nawulidde ekyo ekintu yabadde nga ow'Oluganda ng'ovumye nga maama wange mulabye nga yeetonda oyo omwana wa nga yeetonda tolaba nti nekisa ndi musajja musiraamu naye kukikwatagana ne maama w'omuntu basibe please omwana oyo basooke bamubonerezeemu bamusibiddewa Kibuye bamugjawo ku meere Ruzira Kitalya ku mazzi okuwemula kubi era kino kyonna kigenda eri mwenna abakola TikTok content
okuwemula kubi ne bobo yagala Kuwemula naye ng'omanyi gyekigwera kati bituuseemu sibye bino fulufiga byabanona era ngambya afandi fulufiga omusanga wano ng'ajjayo oyo mwana ngenda bazzaayo bonna babiri ne ngamba abawo Fulanka yeeyita simanyi Mission Kawumbi pulezidenti w'aba TikToker okusanga ng'ojjayo omuntu avoola maama w'omuntu mu Komera mbakwata mwena ne mbazzaayo. I don't have money, but I can sell what I have and you go back. Bonna. Respect someone's mother and respect your mother. Tata ye. Singa bakuyeta nani bane bakagamba kale bakibbe mwezi gawo. Naye mama mama gwe tumanyi wenda. Ala ni omanyi wenda. Oh. Gwe twawa amabati. Mukadde. Yebye naye mukwano n'omukwatako ne weruba lwala badagi baba n'amaziga gagala kuvaamu owange Matubala bagambye Kakono ayinza vaayo ddu okuvaayo toddamu nakukyogerako gwe Kawunga Pulezidenti Museveni yatuwongedde n'ebijanjaalo okay? Yes. Omwana oyo abamu mujja gamba Matubala okubye ennyo naawe banko omutima omusaasize naye naawe sooka olabe vidiyo ezo naye nejjonjaji si mu bubi genda ku TikTok onoonya jjanga promota olabe engeri gy'abadde akolamu content fena tukola ensobi ne twogera ebimu ne biyitamu ne waliwo okwolabanga buli kanaku n'okuboona n'okubuula ate okuba abantu babitiirwa bantu bonoonera bannaye abantu abakoze amanya kyeyagambye Bobi vaayo ku principal wange vaayo ayina we yagambye Bobi neŋŋamba tuli kuki ku principal vaayo tuyogera ku principal wange ojja kunkaalya amaziga kuba principal yeebyo tabimanyi fe tubirabira eno ababe abokutidonekigamba nekitwala era nsuubira very soon NUP kasabava mu lukuŋŋaana you will thank me later bagenda muno naawo bamusaba abasirikale bo tebaagala kumanya ntandaalo gulavita alimu omutima omusaasa nze kyemmanyi singa yakikubyekubye dda naye alimu bambi omutima omusaasa agenda kisiba nze nabadde nga watusooke tukiteeke ku ntandaalo nze nabadde nga tukikube nga tukyambudde tukiyira amazzi amabisi naye muno enkomakoma batukubisanga edda ng'oluddeyo ku luzzi annange muzadde kyekintu kyekazanyirako muzadde wo oli ne waba mwavu muzadde wo oli ne waba wamalifu muzadde wo oli ne waba yalumu envunza don't please ekyo bayiza we nakipolimo mubaddeyo nani tubaddeyo n'abaawo Fulanka eggulo twabaddeyo ne fulufiga ne muwoni ng'okujjayo omwana oyo takukola fulufiga yabadde ankwese nti omwana oyo tebannamuleeta naye nkitegedde leero tibamusibye wakati w'ennaku nga 2 emabega olaba fulufiga olukwerwe ayagala kuta mwana oyo naye ngenda basiba bombi nze kimanya oyo mwana fulufiga ayagala kwogera n'afande wange ng'ate mpudde fulufiga amubuuza ebibuuzo nga fulufiga agamba bamusibe fulufiga naye alina omutima omusaasizi nze nkimanyi nze mamanya abalina omutima omusaasizibwa naye GP wange omulungi mulabye alimu akatima naye GP bw'osanga amutadde tasobola naye ogenda musiba no awo tiddewo awo tuveeyo ekyo kitiibwa eyo lankangala badde manyi Matubala bw'osanga IGP amutadde naye omusa munda eyo lankangalawo tuveewo kati gwe otegedde Komera otegedde Komera olina gakabya mama maziga saagala kukabya mukadde wange so naye nga kyo ogambye okuvaayo mwaka gujja ogujja jaaka ekisooka munaku munnange temufunyeyo abayimidda nti we bamusiba agenda kuba endulu era ku TikTok oba onfuna
ate jeno jakubira enulu je yasoko okola okugayiwanga temufunye ya mweyimirira ani amweyimirira ne wobera ngo ina musentero oyagala omuntu bangambye lama naye badde bamusinzeeko bino ebyokukwata kamera kaninze waliwo abantu abansanga nakwata essimu nayebuzabuza kumbali mu kulikodinga alikodinza afande natamanya nti afande intelligence aba alaba bweki niwaba musenyi abadde ati namugambe wekujja wenandi ani akulabidde bwe walabye Madubala nga akwata ka vidiyo nawe nokamba ojja kummambe mulimu abantu nga toyina mujjiramu nnyo kati ojja kulaba Madubala akutta afande baposisinze ne full figure naawe ojje n'akasimuko bamugambye batya bamugambye essimu esigala wano terina gyeraga twagala tumanye vidiyo olinamu meka naawe ezivuba okomewo esimu mugireese yogera amazima ngambye afanda simu mugisigazi nange yavuma maama wange oyo yenyini rama we bamuwa esimu nga siyensi ate alina okweripotinga buli lunabamutaddeyo asiibireyo ebikunga bimunyuluta mulimu abantu nga bagamba akwagaliza ekkomera naye waliwo omuntu nga neyagaliza ekkomera waliwo nti banjagaliza ekkomera akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana ne waliwo omuntu nti nze neyagaliza entaana ani asiibye lama asibe munda era twebaza nnyo aliyeni bambyaze nawoyawoya afande abatuuseewo kubanga abadde ku bino waliwo buno bupromoto bwamutegeka ne bumuwa miliyoni meka emu8 aliyeni akolera miliyoni emu8 abeera mu miliyoni 5 embo waliwo olye simanyi jafa simanyi jafa muyimbi japa chopa simumanyi oyo nange badde simanyi muwuliridde ku polisi naye muyimbi mbu yali ategese so naye ayitira mu aliyeni mbu amuwe crowd mbu akube sente ku musajja kumbe aliyeni ye takolera miliyoni emu8 aliyeni n'ayambako nagenda n'ayimba ku emu8 kati zino endala ono n'azaawula kati aliyeni bamuyise ku musango bamuza bimanyiko bineddala basangidde basangani gwalama nti yakuta afande yagerera n'agamba aliyeni n'avula mukisonyiwe ekyo kireese dagede kati simanyi oba naye ng'essimu yo ngambye afande temugimuwa kubeera agenda kuddamu akalakata abantu kosa agule endala era ddemu ate era waddamu wano ate tetugenda kuwa muntu chansi nyingi wakati ezo chansi ziweze kati ali mu 3 bwetujjayo lama full figure ne ba tiktokers kuluno nesitudde ndabe lama kituufu bamusibye buli jagamba musibeerawo neze mpoyawo yezza nenkwata abano ate nga gwagambye esimu tebagimuddiza nandi kati ajja kukola ensobi endala esimu zino kamera eno abamu bagikozesa bubi mubaddeyo ku polisi gwe nze abawo nekiyambiwo ono kimu nga nze nkulembedde DPC wandabye n'Amadubala ate ngatto kiki ova kukola ngamba mbadde nkola ne baŋŋamba waliwo tikitoka munnaffe gye basibye anti bagamba siyamba ninzija nagamba DPC naye olaba Amadubala ku luno nsiku bambi leero ngamba muteeyo omwana afande muteeyo yabadde kale nga omanyi kamera najjayo nakola ki naye oli eyavumye mugira mukyamuleeta akawunga n'ebikubi munyonyo yadde bagamba ku polisi tomalawo wiiki omulengeddeko simulengedde saagala kulaba abantu bavuma nze mbadde oyo mwana simulabangako egera nga mulabira ku tiktok naye nze saagala kusinkana mutwavulamu bigambo bwebi yabasuuba amakulu. So ladies and gentlemen, Madubala webale kudduukirira aba tiktoker badduukiridde era ojja kuba omu kwabo abajja okudduukirira Kakono ng'avaayo naye mu bbanga ki
kubanga Gravity yangambye si wakuvayo kati. Kubanga enjogera Gravity gye yayogeddemu Madubala ogambye etegeza omwana yanvumye nnyo ne mugamba waba yavumye maama wo gwe naawe yakuvumye naawe ate waba avumye nnyo so omuyaye mukubidde Wanademu asula basi. Kamya omuyaye mukubidde na Madubala kyoga omuyaye yanvumye nnyo Kogwe. Omuyaye yakuvumye maama wo naawe kati ate gwe aba yakutadde wali n'akola bw'ati nangambe kale naye agenze nangambe Gravity nangambe agenze nagamba nti tetugendayo wakyabira. Ladies and gentlemen, abantu be London nakuzo mwezi nga 23 Local Regency Afrigo Band tujja straight away Afrigo Band Mathias Walukaga atokwe tutadde omukulu Eddie yawe bagenda kuja basimula endongo semadongo nange Madubala Uganda nga mbaletera kano ogenda London Jobs Link chalinda yankolere permit wamma asobola okunkolera permit nange Dubai yansa gama Mami Latifa Auntie B mwenyonyi mwazifuula bugaali Mami Hope visa ziringa bulolo ewammwe Mami Hope gwe suubi mukwano you're the only having gamba Jojo omulungi Jojo mani I don't know her but Jojo atunda yomu kwatunda cosmetics legit London Jojo she can deliver in Uganda. Yes. Okay, I can. Bako wa Jojo mu Luzungu. Jojo, me Madubala, I promise you, I can work with you for that business. If you trust me, nothing is happening in the Kebraya. Nakoma wano kumwala bukumuseni. I can work with you. See the money. You can sell Vaseline. I can sell Vaseline. Baba na bageto. I can sell jelly. I can sell jelly. I can sell toothpaste. When we start. Wane kao baka wala kalunji. Kawala kalunji. Kawane mu Luzungu ka Jojo. Hello my cherry. Don't you know that I miss you so much? And I promise you when I reach at you, I can give you a big hug. Who? Jojo. Huh? My Jojo. I can give you a big hug. Jojo never you only in Jojo. Jojo na chama. How do you see? You was only go back to Jojo. What a flying kiss. CRUZ exclusive gwe mukoto ALLANCRUZ gemanya oganya abadde obulungi nnyo ku kamera abawa DJ abadde obulungi nnyo kubanga ate ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nnyo Kim Nana baba bawa Fifi naye abeera obulungi okulaba ng'ensonga tuzikwasaganya wamu ne Sharif ate nga yebbawa Nakitende Winnie naye abeerawo okulaba ng'ate ensonga tuzikwasaganya ALLANCRUZ gemanya ku mikutu gyonna ejja CRUZ exclusive. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu byo byonna.
teweetaaga kutambula ku binona beesige babikuleetere wooli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.